Nkulamusiza era webale kwekumira ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Olwaleero njagala kwogera ku baana abavubuka abato. Oli mu myaka wakaweza emyaka 2 oba oli mu myaka 22, 22, 25. Oli mwana wa buwala oba oli mwana wa bulenzi. Njagala kuwa ku magezi oba oyagala okubeera n'essanyu mu bulamu bwo. Oba oyagala okubeera n'essanyu mu bulamu bwo n'emirembe. Ekisookera ddala obukulu tya Katonda era noonya Katonda n'okumutegeera n'okumumanya. Omutendereze, omugulumize, omuwe n'ekitiibwa mu buli kimu ky'okola, mu buli kimu ky'akusobozesezza okukola. Ekirala, famire. Ogenda kutuuka point oba ogenda kutuuka akaseera nga weetaaga okufuna omubeezi gw'ogenda okuzimba naye famire. Ekyo kintu kikulu nnyo. Bw'oba ng'oli muvubuka mulenzi, ng'oli mukristaayo, ekisookera ddala noonya Katonda. Bw'omala okunoonya Katonda, noonya omubeezi amanyi Katonda, atya Katonda. Kyekintu ekisookera ddala. Oba oli mwana wa buwala, omusajja yenna gw'oyogera naye fuba okulaba nti amanyi Katonda era akulembeza Katonda okusinga n'okukulembeza ggwe. Kubanga omuntu yenna ayagala Katonda agenda kwagala, kubanga aba ategeera nti okwagala Katonda kwe kukwagala. Okwagala Katonda okusinga ngeri gyakwagalamu n'okwagala Katonda okusinga n'engeri ye gye yeeyagalamu ate kwajja okusinziira okwagala. Ako simanyi oba mukategedde bulungi nnyo. Wabula simanyi oba nsooka gonzagonzaamu okusingako awo. Noonya omuntu first of all atya Katonda, kubanga omuntu atya Katonda ajja kwagala ne mu kiseera w'atandiyagalidde kwagala. Bwe yandiyagalidde okukulekawo, kubanga atya Katonda ajja kuba ne kiri ekimulumiriza nti kyakola kikyamu okukulekawo. Bwe yandiyagalidde okugenda okuwafunyo alabye omuwala amusikiriza, yandiyagadde okwendako, oba omuwala alabye omusajja amusikiriza, yandiyagadde okwendako. Olw'okuba atya Katonda ajja kutya okwonoona eri Katonda mu ngeri eyo akakkane nga takusobezzaako, nga takoze ki? Takusobezza mu ngeri eyo, takwenzeeko kulw'okuba atya Katonda. Wabula gwe bw'onoonya omuntu akukulembeza, ate kati gwe oba onoonya omuntu nga gwali mu kifo kya Katonda mu bulamu bwe, ekintu ekikyamu ennyo. Togenda kuba successful kubanga omuntu kati kanzireyoko emabega. Ekikemo ekyakemebwa Kaawa ne Adamu kyali kikemo kya kuba nti babeere nga Katonda. Sitaani yagamba Kaawa nti Katonda yagamba tolya kibala ekyo olw'okuba tayagala obeere nga ye, naye lw'onookirya ojja kubeera nga ye, nga Katonda, ng'omanyi ekirungi n'ekibi. Kaawa okulaba nti nno singa alya ekibala ajja kufuuka nga Katonda, okwagala okubeera nga Katonda, n'alyoka akola ki? Akwata ekibala n'alya, n'awa ne Adamu yali naye n'alya. Kati ekibi ekyo ekyatandikirawo ddala okwonoona n'okufa, ekyaleeta okufa mu nsi, kiva ku ntobo y'okuba nti omuntu ayagala okubeera nga Katonda. Omuntu yenna ayagala mu nsi muno azaalibwa kasatandika okutegeera aba ayagala yeetegeerere, yeesalirewo nti ffenna abantu b'oku nsi tulina okuyaayaana okwo kituli mu musaayi, kyatuzaalibwa nakyo, ekyokuba nti twagala kubeera bakatonda b'obulamu bwaffe, ffe twagala okwesalirawo kye twagala. Kati gweoba onoonya omuntu agenda okukulembeza, oli kafu, kuba buli muntu yenna ayagala kwekulembeza. Kati naye singa ofuna oyo omuntu atya Katonda,
oba owangudde, kubanga oyo omuntu atya Katonda. Mu kutya Katonda ate amateeka Katonda gamuwa ge gamuyamba okusobola okwagala. Ye kyatandikoze singa abadde tatya Katonda. Simanyi oba nkola sense mu bino byenjogera. So ng'onoonya omuntu oyo atya Katonda, gwe kennyini kyonoonya mw'oli sooka okibeere. Ako nno kakulu. Kyonoonya mu muntu gw'oyagala okuzimba naye amaka sooka okibeere. Kyeteekemu. Gwe kennyini sooka otye Katonda olyoke onoonya omuntu atya Katonda. Mu kutya Katonda ojja kumanya ani atya Katonda. Ojja kusobola okumanya alimbalimba, eyeefuula kyatali, kubanga omanyi kye kitegeeza okutya Katonda. Kati olina osooka n'okibeera okusobola okukitegeera. Kuba abalimbalimba bangi era bajja kukulimbalimba. Obanga totya Katonda gwe kennyini, abajja okukulimbalimba balabika nga abatya Katonda bajja kuba bangi. Era oyinza okkakkana ng'osendasendeddwa ng'ogenze n'omuntu eyali alabikanga naye nga takiri. Oba okitegeera? Simanyi, naye mu time awo mu maaso nja kwongera okuwangayo ku magezi ku nsonga eno, kubanga enzo kizuula nga abaana abakuze ennaku zino basuuliddwa bambi. Bakale simanyi ngeri ya kukyogeramu, naye tebawabuddwa bulungi nnyo nga bakula. Bakuziddwa TV na bye balaba bibeetoolodde, wabula tebafunye counseling na guidance mu ngeri ya kutambuza mu bulamu bwabwe. Kati ebintu babigwamu bugwi. So njagezaako nnyo okulaba nti mpa ku magezi wano eno nga bwe mba nsobodde, nga bwe naba nsobodde. So ako ke mbadde nnyinawo akalowoozo k'olwaleero, era nsigadde nze Bolton. Amagezi n'okutegeera Katonda byansobozesa okufuna byengezaako okugabana nammwe wano ku guno omukutu gw'okwagala Katonda. Mukama bankuumire. Oba tonna subscribinga, sharinga video. Bantu bangi bajje wano tukubaganye ebirowoozo. Mubeere bulungi, tulabagane mu video eneddako. Mweraba.